njulira ensonga ezo waali genda mu maaso naye jjukira nti ebyo bya mubiri ate ekiseera kyatuka yatugamba tuve mubiri tudde mu mwoyo. Olwasatu mu 2 n'agamba nti kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya kuba kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo amina. Naye wulira kitaffe ali mu ggulu amanyi nga twetaaga ebyo kubanga bwe yateekateeka ensi n'ebigirimu oluvannyuma n'atonda omuntu ali ensi eno era agifuge ng'akimanyi nti byonna by'ayagala abikola ki abirina mu kuteekateeka kwe. Kaakano ate ekiseera bwe kituuka ate ffe ne tuba nga tusukkawo okuba nga twagala ate ye by'atannaba kuteekateeka. Kaakati Olwasatu mu 3 n'agamba bw'ati nti naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe era n'ebyo byonna biribwongerwako. Nziriraamu olunyiriri olwo Oluganda atugambye Mukama waffe nti naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe era n'ebyo byonna binaabongerwako. Amina. Kaakana n'akaseera kano naffe kati tuli mu kunoonya obwakabaka bwa Katonda era kye tukubiriza baganda baffe eyo abaalokoka n'abatannaba kulokoka ab'emikwano singa tukkiriza ne tuyingira mu Kristo Yesu tumanyi nti twalina okusoomoozebwa kungi nga tuyina endwadde tuyina ebizibu tuyina ebintu bingi buli omu alina ensonga lwaki yalokoka naye bwe tumala okuyingira mu Kristo ate twagala tumanye Katonda biki by'ayagala tukole. Kati wulira bw'atugambye oba wagenda oyina ekirwadde kati bwe kimala okuwona kati tandika okugamba Mukama ti Mukama wange okumponyomponyeza naye kaakano njagala kukumanya gwe yamponya awo onoonya obwakabaka bwa Katonda kaakano Mukama wange kaakano njagala okukutegeera awo onoonya obwakabaka bwa Katonda naye tetumunoonyaako bunoonya bibye kubanga jjukira bwe yagenda eri ekibiina ekinene nga bamunoonya bamugoberera nkyava abagamba tinaye munoonyeza ki kubanga nabawa emigaati ne mulya ne mukkuta. Kati ekiseera kino omwana w'omuntu bwe tugenda mu maaso nga tetukkiriza kunoonya bwakabaka bwa Katonda butuukirivu kitegeeza naffe Mukama waffe tuba tumunoonyaako migaati ebibye byokka kati ayagala tutegeerere ddala ye weewaawo. Amina. Obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa wabula obutuukirivu emirembe n'essanyu mu mwoyo omutukuvu. Yeebazibwe nnyo Mukama. Obwakabaka bwa Katonda weewaawo waliwo n'obwakabaka bw'omubi Sitaani waliwo ababutambuliramu naye nga tebamanyi tebatambulira mu bwakabaka bwo aweereza Sitaani kyogereko mwana wa nnyabo nange bwe nali nga sinnaba kukyuka nga sinnakkiriza Kristo nali simanyi nti mpeereza Sitaani. Kati kambaweeyo obujulizi ekiseera bwe kyatuuka nga nange mmaze ekisaakyo okunkwata ku mukono Mukama wange oyo nenzikiriza Kristo n'abeera omulokozi w'obulamu bwange naye mu nnaku ntono nnyo nga sinaweza na bbanga lya mwezi omubi Sitaani yankyalira mu birooto nga ndi mu buliyo bwange neebase nendaba okwolesebwa nga ndaba omusota omunene kati we tubeera mu kitundu ekyo waliwo akagga n'okudda sayidi gye tubeera n'okudda eyo ku kibira kati omusota nga munene nga guwaŋŋamye mu muti kati nagenda okuwulira ng'omuntu ayita eddoboozi lyange omuntu ng'ayita eddoboozi lyange kumbe eddoboozi nga liva mu musota gwennyini ngenda okukuba amaaso okwetegereza ng'omusota gwe guyita erinnya lyange naye saayitaba nasirika olwo Mukama waffe emirundi esatu erinnya lyange lyennyini kyenava nsembera nennyimirira neneetegereza nga ddala musota nenjogera nagwo ebigambo nga gwo gwogera nange
nti kaakano bw'okyuka n'okomawo n'odda gye ndi nja kukuwa amaanyi ag'okkubuusa ne mu bbanka we nali nnyimiridde omusota nagenda okulaba nga gubuukayo nga gujja gye ndi mu bbanka ne gumala ne gubuuka ne guddayo mu muti gwagwo ne gunga nti ago amaanyi ge ŋŋenda okukuwa singa okyuka n'ovaayo eyo gy'ogenze n'odda gye ndi ago ge maanyi ge ŋŋenda okukuwa. Omulabye omuli sitaani muli nafuna okumanya munzi okumanya nti Katonda mukulu era w'amaanyi nti bulijjo mpeereza setaani naye nga simanyi kubanga nagendanga mu byobulogo ebyo by'okweraguza okwesamiza ebyo ebintu bwe bityo noonya omukisa noonya okubeerwa nga simanyi nti mpeereza setaani. Kati omwana w'omuntu ayinza okubeera eyo nga tomanyi okola akantu katono nnyo munnange nnunga omwami wange aleme kugenda mulala okumulaba munnange mwetaaga nze kumba oli mu kuweereza setaani ku kintu ekitono ennyo nnyini ddala naye ng'atuteegedde awo. Kituufu. Mukama waffe yeebazibwe. Kale bambi obujulizi buno tubuwa okuweesa Katonda ekitiibwa okumujulira kubanga ye mulokozi wa byonna. Setaani ateeze buli wantu wonna amakubo mangi tekyawandiikibwa mukimanyi nti yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Kati okimanyi nti wali omuweereza nga tokimanyi nti yakubba ayagala kutta ate akuzikirize. Yali yabba emmeeme yange nga yali mugikozesa ejjudde ekizikiza ezibya amaaso eggaddwa amatu nga sikyawulira bya Katonda mpulira bya setaani kubanga buli gye baŋŋambanga nti oli akola nnyo ng'eyo nziruka oli yakola yasinga ng'eyo ŋŋenda kumbe ng'endagaano enywera naye Mukama wa kisa bw'omala okumumanya okimanyi ekyawandiikibwa kino kiri mu Isaaya essula emu olunyiriri lwa 18 okumanya kitaffe atwagala. Weewaawo kati tutuleeyo mukwano gwange Isaaya essula emu weewaawo olunyiriri lwa 18 owulire Mukama waffe bw'atwagala. Mukama waffe atwagala ate tasosola mu bantu ate teyajjirira batuukirivu. Okimanyi ekyo yajjirira boonoonyi bw'ayogera Mukama. Isaaya essula emu olunyiriri lwa 18 ntuuseewo mukwano gwange agambye bw'ati agambye nti mujje nno tuteese bw'ayogera Mukama ebibi byammwe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira. Amiina. Ne bwe biba bitwakaavu ng'ebbendera binaaba ng'ebyoya by'endiga. Tugenda kunaazibwako ebibi ddala. Okumanya Mukama waffe atwagala agambye nti mujje tuteese ffembi. Tuyise tuteese ffembi naye wulira ebyonono byaffe. N'ayongerayo ne mu Isaaya 43 olwa25 ti nze nzuuyo nze mwene nze nsangulawo ebyonoono byo lwange nze tewaliba na kyonoono kyo kirijjukirwa ku ggwe bw'ayogera Mukama. Kaakano mukwano gwange kati mu ebyo byonna omanyi kyatwagaza kwenenya twenenye ekiseera kino weewaawo obudde buno kiseera kyakwenenya tuve mu kubeera abaddu b'ekibi tufuuke abaddu ab'obutuukirivu kubanga bw'ayogera Mukama tinga bw'ali omutukuvu naffe kitugwanira okuba abatuukirivu. Ate era n'ayongera naga nti buli ayatula erinnya lya Yesu Kristo kimugwanidde okubanga ataliiko kyakunenyezebwa kubanga ye mutuukirivu. Naye okimanyi nti twali twakyamizibwa munange Mukama ekiseera ekiyiseeko awo emabega yampa ekyawandiikibwa ngaga nti mwakyamizibwa okuva mu mirembe gy'abajjajjammwe emabega ne tujja nga tugoberera obukyamu naye munnange ekisawo ekiri okugoberera ekituufu tuve mu kikyamu tugolole tuve mu kukyama tuve mu ndagaano ezo bajjajjaffe ze baatuteekamu ez'okukyama. Weewaawo Mukama waffe atugambye twakyamizibwa okuva mu mirembe gy'abajjajjaffe
naye wulira yeebazibwe nnyo Mukama ye nga yeebala akuleese. Kaakano ekitabo ekitukuvu weekiri kati tugenda kweyongerayo tulabe ekyawandiikibwa ekyo wekiri. Ekyawandiikibwa ekyo kiri kubanga tetuli mu kugabana ffeffekka twagala n'abali eri abatuwuliriza n'abatulaba bategeera